ekyapa bakireese era kituuse kikyali Sweweddwadde Kindu Ssaalongo. Ndowooza ekijja kino wekigalamidde wewali ekijja kino ttaka lya kyapa si poloti ate kyapa kya butaka era mu kiseera kino kinkwasiddwa nsobole okiwa omulamuzi oba oli awo naye atunuleko akole okusalawo nga akwesigamya ku nsonga eno. Enyongero basaasira kufiirwa ate n'ebigambo ebizito we biddiridde okuli okuba nti abagenzi n'okutuuka olwaliro bakyalemedde kungulu. Si nkola yaffe y'Abaganda ate n'okuzira kizira kubanga ne bwebambwa bwefa yandibadde yaziikiddwa dda oba yasuuliddwa dda ku jjirikiti, naye omuntu kintu kizibu nnyo era si kyangu kulaba. Ensangi zino ebintu mulotandisa obiraba bikubako amaaso kyokka obukulembeze bwaffe obw'Abaganda tugezaako nnyo okubivumirira bireme okweyongerayo n'omulembe ogunaddako, kubanga ekintu bwe kiba kikoleddwako abantu ne bakiraba ne balowooza nti kisoboka, balowooza n'omulundi oguddako basobola okukikola okukikola kubanga kyali muzungu agamba president eba yasetingibwa. So ab'ekika abali wano n'abalala abali ebweru n'abagenze edda, enkola eno ereme kuddamu kulabika mu kika kyaffe ne mu Buganda bwonna okutwalira ewamu yonna gye bali kumpi n'ewala. Ekyapa bakireese era kituuse kikyali Sweweddwadde Kindu Ssaalongo. Ndowooza ekijja kino wekigalamidde wewali ekijja kino ttaka lya kyapa si poloti ate kyapa kya butaka era mu kiseera kino kinkwasiddwa nsobole okiwa omulamuzi oba oli awo naye atunuleko akole okusalawo nga akwesigamya ku nsonga eno.